Yes, Redison TV kwa chali we bali kubanga kyatugoberera yonna gyosinzira okubanga gyotulabira kyokola kya mutawana nnyo we bali kubanga otambula n'omukutu guno ogwa Redison TV tukuwa amawulire tukuwa updates ensonga zonna ezigenda mu maaso mu ggwanga Uganda byonna n'obeera ng'obitegeera nyongero babuuzaako yonna gye musinzira okubanga gye mutulabira mwasuze mutya musiibye mutya okusinzira ku ssaawa n'ensi gy'osinzira okubanga gy'olabira omukutu guno ogwa Redison TV kakati amawulire genjagala okubanga nkuwa oyinza okubanga wagalabyeko oyinza okubanga wagawuliddeko obanga tonnaba kubanga ogawulirako ewantu wonna ababaka bali ababiri benkugambyeko walimu audio esembyeyo ku nsonga za Anita Amongo bana ababiri okuli Barnabas Tinkasimire okuli omusajja ono amanyiddwa nga Theodore Sekikubo olw'emiyaga saidi ze Sembabule bongedde okusimba Nakakongo ku nsonga za Muhoozi ne Muhoozi project bana ababiri bagamba nti okusinziira ku UPDF Act eya 2.5 nga nawe osobola oginonyakaawo n'ogiraba tekkiriza omuntu ng'akyali serving amejjeno kubeera nga yeetaba mu byobufuzi ebiri active naye ate ebbanga ddene Muhoozi ne ttiimu ye bamaze ebbanga nga balabikirako mu mbeera eringa ey'okunoonya akalulu balabikirako mu mbeera ey'okulaga nti balina sayidi gye baliko abalina ebyobufuzi bye bazannya ebiri active ate nga tekikkirizibwa mu constitution y'eggwanga Uganda ate ne mu act eya UPDF ebintu bino tebikkirizibwa wabula bano ababiri abanenyezeddwa nnyo okubeera nga be bakwasaganyiza ensonga eno y'okwonoona amateeka speaker akubiriza parliament omukyala Anita Amongo oluvannyuma lw'okuba nti y'omu ku bazze bawerekera omusajja Muhoozi Kainerugaba era lumu nga olaba ekifaananyi ekyo yamukyalirako mu district y'e Bukedeya era ne bayimirira ku katuuti ne balagira ddala nti basaba kalulu ekintu ekimenya amateeka era nga Barnabas Tinkasimire ne Theodore Sekikubo bonga bagamba nti tebamenya amateeka gokka aga constitution bali mu kumenya constitution ate nga bali ne mu kumenya kye bayita UPDF Act eya 2.5 etakkiriza omuntu akyali serving amejjeno okubeera partisan oba okwetaba mu byobufuzi ng'ate ayina oludda ayina kubeera neutral ate nga talina na kwetaba mu byabufuzi byonna ebiri active kakati bano ababiri Theodore Sekikubo Barnabas Tinkasimire banenyezza nnyo akulembera eggwanga Yoweri Kaguta Museveni banenyezza nnyo akwataganya ensonga eza UPDF oba commander Chief of Defence Forces amanyiddwa nga General Wilson Mbadi nga yakulembera amaje bagamba muli ludda wange ensonga eno egenda mu maaso muli ludda wange ono omusajja amenya teeka ku tteeka agenda bwasaba akalulu kubanga baategeddeko nti ku Lwokutaano agenda kubanga akkirira sayidi z'e Masaka era Barnabas Tinkasimire ne Theodore Sekikubo basimbe Nakakongo bagamba tetugenda kubeera nga tukkiriza bano n'ababiri bamu kwabo bali ba rebel MPs mu kibiina kya National Resistance Movement mukalulu nga tetunagenda mukalulu ka 2.20 nga wenkugambye sayidi eri be batuma ba rebel MPs n'abalala Theodore Sekikubo ne Barnabas Tinkasimire olwaliro bo bakyasimbye Nakakongo era bagamba nti beebuuza oba babuuza leadership oba olukiiko olukulembera Uganda People's Defence Forces lwaki tebavaayo ne bannyonnyola teeka ki omusajja ono lyayitiramu okubeera nga ye amateeka agakwata ba General Tinyefunza ye tegamukwata amateeka agakwata ba bannamagye abalala bavuddeyo nga balaga ensonga zaabwe mu byobufuzi lwaki amateeka bo gabakwata ne babasibira ewaka Batumukunde n'abalala naye ono lwaki ye tegamukwata bano ababiri Tinkasimire ne Sekikubo nga bagamba nti Muhoozi Kainerugaba eno political mobilization gyakola emenya UPDF Act naye nga si yokka emenya ne constitution y'eggwanga Uganda era ne bongera ne bategeeza nti bano abasajja abakulembera amagye olukiiko lwonna olukulembera amagye lwetaaga okuba nga lutwala mu kkooti kubanga lwandibanga lumanyi ku nsonga eno egenda mu maaso mu byobufuzi by'omusajja ono akulemberwa Balamu kakati olukiiko olukulembera amagye luviira ddala ku Yoweri Kaguta Museveni ono nga ye commander in chief of the UPDF ne kuddako General Wilson Mbadi ono nga ye Chief of Defence Forces ne kuddako Lieutenant General Peter Erweru ono nga ye Deputy Chief of Defence Forces ya amyuka CDF ne kuddako Lieutenant General Kayanja Muhanga ono nga ya Commander Land Forces ya dumira amaje ag'okuttaka kuliko Lieutenant General Charles Okidi ono nga Commander Air Force ya dumira amaje ag'omu bbanga kuliko Brigadier General David Mugisha ono nga Commander Special Forces Command ya dumira amaje ga SFC
nga kuliko Lieutenant General Charles Otema ono nga General Officer Commanding Reserve ya commanding amaje agawumula oba agali ku reserve. Major General Leopold Chanda ono nga Joint Chief of Staff JCOS. Kati no lwe lukiiko lukulembera ejje erya UPDF. Kati abasajja bagamba bamenya batya amateeka nga mmwe mukiraba okujjako nga muli mabega wa Muhoozi n'ebikolwa bye byali mu kukola ebigenda maaso n'okubeera nga bimenya amateeka. Bano ababiri Theodore Sekikubo olw'emiyaga ne Barnabas Tinkasimire ow'ebuyaga constituency mu parliament bafuddeyo ne bagamba bategeddeko nti Muhoozi agenda kubeera mu district y'e Masaka ku lunaku olw'okutaano. Era ne bategeeza nti bino byonna byagenda okubanga akola ng'agenze mu Masaka City kugenda okubanga kumobilizing abantu, kuteekawo offices z'ekibiina kyabwe kye baakaggulawo n'okwasaganya ensonga zonna ezeekuusa kunoonya akalulu. Nti newankubadde bayinza okuba tebajja bbawo akalulu, bayinza okuba tebijja kubaawo nga bwe babirowooza, naye ate ali mu kumenya amateeka era bo nga bagamba tebagenda kikkiriza. Nga bwe nkugambye mu audio esembyeyo wano ku Red Zone TV nti bano ababiri be baakulembeddemu ensonga y'okukoowoola speaker ayiddemu ayite parliament nga waliwo amawulire agagamba nti bandireeta ekiteeso, wandibaye ababaka abaleeta ekiteeso ekyokujja speaker mu office ey'obwa speaker. Kakati bano bagamba era bagenda kuteekateeka embeera yonna okulaba nga bagenda mu kooti oba ewantu walala wonna we bayinza okuba nga bafuna obwenkanya ku nsonga zino. Bakubidde omulanga General Kaindo Tafire ne Alhaji Abudu Nadduli nti mmwe muvuddeyo ebbanga lyonna at least ne mulwanako nga mulwanyisa ku buno obufuzi obw'ensikirano abasajja bwe baagala okuba nga baleeta mu ggwanga Uganda. General Kaindo Tafire ne Abudu Nadduli bano abasajja babiri bavuddeyo ne bagamba nti mmwe mwekka abayinza okuba nga mutaasa embeera eno ku kino okubeera nti bannayuganda basobola okuba nga amateeka tegamenyebwa lujjudde bwe gatyo. At least muveeyo mubeeke eddoboozi lye mugattako ku nsonga eno ng'egenda mu maaso. Jjukira General Kaindo Tafire avuddeyo ebbanga ddene nnyo ng'agulana ne Muhoozi ku nsonga zino era bangi babadde balowooza nti embeera ejja kubeera wasi eyabakuba ya bunkenke. General Kaindo Tafire yalemesaako Muhoozi ogenda emitooma n'ebirala. Kati bano bamukubidde omulanga bamugamba vaayo gw'omu ku bantu abo abavuddeyo at least ne mulaga nti tokkiririza mu bino ebya Muhoozi okubeera ng'amenya amateeka ne bagattako ne Nadduli. Naawe at least ovuddeyo ebbanga lyonna nga naawe nnyonnyola ku nsonga eno. Muveeyo mujje mulwanire eggwanga, mujje mulwanire constitution. Ono omusajja aleme kubeera ng'amenya amateeka kubanga ffe tetukkiriza nti obufuzi bw'eggwanga Uganda bugenda kubeera bwansikirano nga bano bwe babulowooza. Red Zone TV kwoli webale kubanga okyatugoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira. Akkiriza mbeere ng'ate nkulekawo ngenda kubanga tuwuliziganya mu updates eziddako kubanga amawulire gakyali mangi nnyo gonna nga bwe gajja tulina okubanga tugakuwa. Ate naba kubanga osubscribinga ng'oli mupya nyongera okujjukiza nti kkirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko osubscribinge ku channel eno okwate ne kale ka notification abeere nga tomisinga nsonga yonna.